Zahara Toto bajje entalo z'ebyokwegatta ku TV z'abakama baabo. Nabatanzi munnange yasooka wa Lwase mabega kaawo. Naye okusinziira ku travel za Lwase engeri gye yakolamu ebintu byengeri omukululo gwe munnange ne wa Zahara Toto yatuukayo. Naye nga biraka tekibasumbuwa. Ono DJ akweddiza yegomba omuvubuka ono. Kakati ono omuvubuka yali ku ono. Omusudaani wa DJ ani yamuyingirira. Tigwaliko kati gwalwanira. Waliwo n'omukyalo omusawo omuganda yali ku misitali. Kati Nabatanzi we watandika okwemenya na kano simayika DJ ojja kwemenya nnyo. Kati DJ asoose anoonya engeri gyakwakulako Nabatanzi omwana amuzze ekitasoboka. Minisita etasobola kwagala DJ. Tasobola kwagala DJ. DJ kisooka mu bantu bonna mu Uganda ono yasinga okwetega. Diko yizonna ezekweka kweka nti alabika bagira NRM alabika tajiwagira alabika takola zonna zavuddeyo mu birthday zabaddewo. Muwozi wajjidde nga taata we nnyini eggwanga ne bwakoera enkya n'akola ekintu nga kirungi bagamba kati muwozi agenda kwetika ebibye bya daddiwe bimufuula omubi kubanga mutwogera amazima. Mukimanyi bulungi nti President Museveni gy'osibidde eno gy'omalidde omaze bubi. Omaliriza nga go nnyini abantu omuti gwa sabbuuni guli ku mutwalo. Abantu obawa projekiti n'omala nga projekiti ze nnyini bazimbe wali amalwaliro ebyo byonna muhoozi byoyagala asikire. Era nze mbadde ngamba muhoozi tewandize mu kintu kino mu budde buno. Omukolo guno gwansanga Kaseesi bundi bujjo. Ogwa birthday. Wali nani? Ne Chameleone ng'omusajja amutegesa alangidde emyezi egi. Omusajja endongo n'emusala mu booking alwe miliyoni zaali 9. Chameleone n'azitwala zonna. Olwamala okukwata ssente n'agamba agenda kuyimbira muwozi. Show yenkeera tugikansolinge. Era omutegesi twamulese ku poliisi ngomotoka bagikutte ne pikipiki ne munyinyi twamulese munda. Ebyobufuzi bimusika ate nga tabisobola. Yagambye bwati nze bye mugamba ebyo nti oba temumpagire siri muyimbi wa Uganda. Nze nyimbira Congo Tanzania wa. Chameleone njagala mubuuza sakozi. Kachabe taniko kuyimba. Showa mazayimbe bweru nyingi nnyo kusinga zayimbe Uganda. Era TV ze wabweru ezo media zimwogerako nnyo kusinga wane Uganda. Kakati Chameleone tatusiruwalirako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza mwenna abakatwegata kwa batulaba. Mbalamusiza mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala baganda baffe abatulaba. Eno show eri powered by Sozo yagamba nti oba ine dwako ebimunjungo bikoye bimuwe ne baganda baffe aba mobile shop UG bo bagamba nti genda wali oberenga otegeera ekigenda maaso. Genda ku www.mobileshop.ug oberenga ofuna gadget. Mawa Amanyanga bulijjo nze Mawa Haruna omulungamya wammwe mbagala nnyo mwenna abawuliza abalaba program eno ne mutugoberera. Njagala okutumira Luse Canada nti nkwagala nnyo nezaako Doreen Edby nti webale kugoberera Mawa ne mwenna abagoberera program eno mubeere bulungi. All right. Duncan. Nja kubebaza mbagaye nti mwebale kubanga mulaba program mbozi mukati. Nze Duncan mwebale kubanga mutugoberera. Mpozi nja kutegeeza nnyo abantu be Germany eyo nti omukulu Joseph Ngoma muli naye n'omukyala amuyita Nabosa Justin kwegamba kigenda kuba kijjobi kigenda kuyitirira mugende eyo mubawagire. Nja kutumirako ku mukyala amuyita Cathay ali outside za US ankuntumireko Lutalo Canada antumireko ne ku Oruga Etake antumireko ne ku Remi Etake ntumireko ne ku bakyali bange bona aliwo ambassador w'abafumbira mutumiddeko ne Papa Jasper. All right. Ngabulijjo nambemu mpozi nja kutumira ku Jessica Wilshire ne Scovia amako abo bali California. All right. Shapiro kitalo nnyo bannange omwagizi waffe Shapiro yafiiriddwa mukamawe bambi. Mpozi ne Joweria ala kususa obukosefu bwoli. Amen. Debikom. Neno tujja ku omulimu gw'okubika nawo benga kusaasira kwa gubuli afo obo omumanyi baweebweru bawawa obo omumanyi ogumu ogututti. Shapiro tumumanyi. Mumanyi bulungi ne ngambye ogumulo gw'okubika. Yafiiriddwa bosi wange. Omulimu akozeko emyaka 10. Bosi we kitalo nnyo nesa mukama amuguze. Amugumye. Neze nkyetaaga okweyanjula amanya gange bamumanyi kati abantu abasinga. Abasinga mbagambye ngenda kuba wayo sente. Muli bameka mwebale.
ngenda kuba waayo ssente ani azikwata kino ki zirage mu kamera ziizino bwali ozitubwaddeko gwomanyi zo ziraba mwebale 10 munywa amazzi oba temuzaagala muzirike badde nsaba wano tetukolerawo training tyo training ogenda mu bamaliaki kati otandise bi training ra wano jawo comedy mwangambye mba nja kutumirako muganda wange sula moto ndikyokola kyakabi nnyo nja kutumirako ne manager Roja giyagabudde abasiibi abasiraamu tugenda ali ku muzikiti tumireko ne muganda wange kujja kitonsa Sakozi Ali Faruku nga bulijjo mu Namasaka nja kutumirako abantu be Bufaransa awo mustediren zaawo abantu abali mu Lyon balaba nnyo programu embozi mukati njagala kutumirako abantu be Omoro abantu be Omoro tujja tolit akaguni twakakolezezza tujja mu Amoro era abantu ba Amoro njagala mbere bagumu obubaka twabusindise dda tolit birthday bikibi walaba twanalizing birthday abantu tebagite nze nno okusookera ddala birthday yo ebaddemu ebintu bingi kubanga ebaddemu okusala keeke nebeeramu omukulu Kagame okujja wano nga abadde amaze ebbanga tajja nabalamu erugoga waliwo statement president yakola n'agamba nti bannange ono nno mbadde abali b'enguzi ze mbadde mbakwasa kisa naye onajja ono yagenda kukola ki agenda kuba muzibu nnyo tagenda bakwasa kisa naye mbadde nsaba ssebo mwami muwoozi bw'obanga ozze onga mu president bwe yagambye ekintu ky'abakwata enguzi eno manyi bagamba nti bagiwa agigaba n'agirya bonna bakyamu kati mbadde njagala muwoozi bw'oba zze ku nsonga eyo osookere ddala ku mukaddanyirira akoze omulimu munene nnyo ogaba enguzi bw'oba osookerako era bw'obanga bakugambye simanyi oba ogenda gikwata ng'oliwa naye mukaddanyirira tomutaliza kuba mukaddanyirira yasigidde ddala okugaba wano enguzi era muhoozi tolowooza nti abantu bazze nti lwakuba bakwagala abantu bazze lwakulya naddala abavubuka be nalabyeyo tebalina mulimu kyeva nti buli muntu yabaddeyo abalina emirimu tebabaddeyo abantu badde bangi nti badde bazze kulya muhoozi muganda wange kino ekintu kyemwakoze kya birthday sirabanga birthday gye batambuza mutugambire dda nti mwade mulonkinga muhoozi omanyi nti abayimbi bayimbidde ku bugubi abayimbi abasinga besijja kumenya manya kuba bagaye tujja bamenya bayinza okubayisaamu kibooko yes ye nti wali eri ono muvubuka ono musajja wa comedian mwanji ne balamu kasita bagamba nti gundi ajja kuyimba ne bebe cool mwanji ne bebe cool kasita bagamba nti twagala David Omuya abajja wano oba shiba eba order tekwabadde kera bandaye mbadde nsaba abagamba nti tuboola abantu abayimbi abayimbye ku birthday y'omukulu temugeza ne mugamba tubaboole abayimbi abo bayimbidde ku bugubi bayimbidde ku kyebayita pisto jangu oyimbe tolina kyogamba kuba balina omugo bagambe tolina shot 5 zikansolingemu bwomala zikansolinga bagenda kuwabirawa bwe bamala okuwabira nzojjo ŋŋambe okitegeera kati bwe tuba tutandikidde mu mbeera eyo nga twakatandika musuubire nti wajje tulaga owulira bingi ebiruma bannayuganda omuntu yenna gwe watuuziza mu birthday babbalamu kale bo babeera mu kukola kuba sawundi webeekola abafumbi babbalamu okitegeera abaamu kusolooza naye lowooza ku munnayuganda yakedde najjaawo n'atuula badde bajja kulaga mbu munnaye tetulina mirimu tuli bakireereesi namba emu gwe biki bye walabye mu birthday nalabyeyo ebintu bingi naye ebimu ku bye nalabye dikoyi zonna ezekwekakweka nti alabika bagira NRM alabika tagiwagira alabika takola ki zonna zaavuddeyo mu birthday zabaddewo nga gabadde mateeka okubaawo dikoyi ki kyotegeeza nga baani bangi bagashumba babujingo bani babadde bangi Nesudiru namulabye nkugambye babadde bangi dikoyi zonna ezekwekakweka gyogamba naye obwino dikoyi oba ki zonna zabaddeyo kakati ekirala kyabadde mu birthday munnange birthday yaleseno Sibajinja Road olunaku lulamba olwo oluguudo luyingiza ebintu mu ggwanga wano naye balugadde omukulu asooka akole ki birthday naye eno teyabadde birthday Faruku babadde balonkinga nakulaga bantu maanyi omukulu ono gakola ki gayina
kubanga omukulu ono alina emyaka 48 mpasi basiddeyo mu myaka egiwedde yagikuzaako wa ajjukidde awezeza 48 kubanga tegubadde muzeegwe naye baatandise babalamu okujja ku mativi nga bagamba nti omuntu yenna agamba nti Muhoozi tasobola kufuuka pulezidenti gwe nfiirako ne bateekawo nekiprojekiti ekyo manyi balamu yayiyayiya kiriwa ekyokukola birthday kwabadde kulonkinga nakusika bannabyabufuzi bano abadde bakolera ku kitaawe okuyambako ku mwana okutuuka mu buyinza ekyo kyabaddewo ekyokubiri abayimbi bangi bayimbye ku mukolo guno naye bangi bayimbidde ku pisto nga tebeyagalidde inga nowoba ogambye nti sijja kuyimbayo ng'oyinza obutasobola kukola kivula ate wadde ogenda kikuba kuba oda yabaddewo tamale mirundi bujo yevuma nani ne tumwebaze ne gundi ono mwenda negenzo laba nga era project ebagazi ng'ayitibwa anti kigambye diko izo nazazze ng'ayitibwa ku mukolo guno yagambye bwati nti Muhoozi we yankubira essimu namugamba gwonsindikira abanone wange era ne bankomyawo tontuza ku meza eriko kabushenga toninanya Andrew mwenda biki nabiteekamu naga kwawo nanya kakabushenga ako mukolo gulunyiza obutaggwa okiwulira era tamale mirundi yalabiseeko ku mukolo mwana wattu ne Bujingo yakulembedde okusaba omukolo guno Bujingo naye Bujingo abadde straight kuvadda abadde akyogera alina musajja yatambula ne Muhoozi era ndo Bujingo abadde akyogera lunwe misana era si musango kakati pozi abalala bewandiye buli muntu yenna bw'oyina mwaka mulumulu naye oba asaanidde oba aliwa ku mukolo guno yakoze eki yalabiseeko era omukolo guno omukulu n'ateekako n'ekyambalo kye ekyamagye kuba omuntu akuza birthday boy yali badde munanga ajja nga yeetowaziza omumanyi ngani nga mulimi nga wamagye yabadde takoza mukolo gw'amagye omumanyi nga ki birthday tekuba mukolo gw'amagye waddembe okwambala ekyambalo birthday ngoyeza birthday zibiri Museveni gwolaba ekyambalo akyambaladde tayinza kubeera ku mukolo gw'amagye n'ayamba kategere waddembe Devi wangamba Shiba tagenda yimba mbwera yagana ssente Shiba namulabye ayimba Devi komulekera okulimbalimba abantu wano ekisooka kya byonna abalabe b'emboozi mu kati twakozeyo t-shirt eziriko emboozi mu kati omuntu oba ogyetaaga ojja kuyita ku ssimu yange ogifune awo nvuddewo omukolo guno gwansanga Kaseesi bundi bujjo ogwa birthday wali nani ne Chameleone ng'omusajja amutegesa alangidde emyezi egi omusajja endongo n'emusala mu booking alwe miliyoni zaali 9 Chameleone n'azitwala zonna olwamala okukwata ssente n'agamba agenda kuyimbira Muhoozi sho yenkeera tugikansolinge era omutegesi twamulese ku poliisi emotoka bagikutte ne pikipiki ne mwenyi twamulese munda yajja hano tugenda kukola ennaku 3 yamala okuyimba olunaku olwasooka ng'enkeera tugenda bundi bujjo twalimba bwera era tugenda Kaseese Chameleone n'agamba lukansolinga akomawo Kampala kukola ki ekintu ekyakitasoboka era omusajja yafiiriddwa Serezege twamulese musibe ebundi bujjo Saalongo ekyo nkimaze nalaba omukulu pulezidenti atwala ow'eggwanga ng'agamba nti mbadde mbazannyisa naye onajja si wakuzannya omanyi bagamba akali amaga kagamanyi enkyusa katwabanga omukulembeze w'eggwanga munyinyi yatulabudde ku mutabani we nze omukulu ngenda kuwaana muwaane saagala kukubwa ngenda kuwaana muwaane omukulu Muhoozi andi byega owaayi nze manyi gye mpitira ekisooka kya byonna Pulezidenti Museveni kino kiraba n'ayonka yadde aleeta mutabani we mu bantu ogwo si musango kubanga noono omukulu yafudde sipiika baleese mutabani we ono ow'ekyotera omukyala we yafa baleeta muwala we gundi ono yali ayogera nnyo ow'Omayuuni w'Erubaga Kene Lukyamuzi yaleeta muwala we kati pulezidenti alina musango nagumu gwe yakoze wabula ekibi kye nalabyewo kyekyokubanga abantu bafunye eddembe lyabwe naddala abayimbi okwesalirawo nze nali njogerako n'omuyimbi omu
nga ndi mulumwe ne mugamba nala poster ne mugamba waaye nawo sazo ogenda oyimbire mu movement ngamba sola kulinnyayo yaddamu nankubira essimu enkeera ku makya saaza alinganga nnya nangamba nsaba kwetondera ngenda kuyimba ne mubuuza lwaki nangamba nti essimu ezinkubiddwa teekeddwa okugenda okuyimba ono yapostinga post ku Facebook namugamba gijjeeyo John Black nga abyegaana ntagenda kuyimba namugamba gijjeeyo akati mu mbeera ya byonna omukulu ono muwoozi nze mwaniriza kubanga byalowooza tatule si byalowooza ate era bannayuganda kye beetaaga enkyukakyuka oba ani azze ono twetaaga enkyukakyuka mwami muwoozi ono ayinza okuba nga wanajja mu bukulembeze sabbuuni ono ayinza okukka naye ekizibu ekimuliko omusajja nga Balamu nga yakuli ku lusegere tosuubire kubanga Balamu mwami Balamu talina kibalumirirwa wabula yafa kubanga tenti ze zikola ng'emmere bagifumba nga saawundi ekola kyekyo kyokka kyafa kyekyo kyokka kyafa kubanga Balamu saawa omusajja mugagga nnyo so Muhoozi yeekukutiriza ku bantu abakyamu abantu baaliko si batuufu yali n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala kubanga alina buli andi kati tetuyinza kumunenya olw'ensonga tetunaakumulaba kati tuyinza kumujajinga essaawa ya leero ekyokubiri birthday eno era nze gye nsoose okulaba mu byafaayo bya Uganda ng'etambula eringanga concert nagiwulidde kati egenda embalala edda mbalala mwami abantu bagamba mwami Bugingo wantu akyogerako ne luli tewali kyaki wano ya mulokole nga siwa movement ogwo nate si musango buli muntu addemba okwogera kyayagala ogwo si musango kati ne mwami Gasumba ewedde newa movement Gasumba bulijjo mulabanga owa opposition eyawa opposition eyawa kakati zinatulidde omukolo netuli abagenyi abayita ababaddeko singa zinadde nyina ekirowoozo nti mwami Muhoozi aba ali mu kukola nteekateeka ya mukolo ogwo ajjewo ku state square yawo aleke kuyita abo bafulu figa ba mwami Gasumba ba Pastor Bugingo ayite abantu abeewansi awulye ebirowoozo byabwe amanye abantu bagenda okujja biki kubanga essaawa ya leero Faruku mukulu Muhoozi motoka gyatambuliramu tewulya kinnya bamutwala sakirwe kabanga katayi kasala busazi so wateeka omukola ku state square nafuna omuntu omu nga ajja abuuza abantu omu ku nnyomu nze ndowooza ajja kumanya abantu bagenda okukulembera ave ku abo Balamu abamuddisa wa Alex Mwanje bakola programu z'abantu nti gundi yabayimba kagamba aleke kuleta kifaananyi kiraga nti ate ye azira kibuli kangende wa Faruku ebintu bino olaba bikiri tugenda wa tuli mu transition tuli mu transformation sakozi sera kwambala nkofiira nakola enyambadde enkofiira ene myufu kofiira ene myufu njagala mwami Museveni nga tunudde mu kamera etegeeza omusayo gwayiike ennaku z'omwezi nga 14 abannayuganda baafa bangi abalaba kyali makomera mwami Muhoozi bagezaako mutunda eri eggwanga era okulaga ebigendererwa ne we tugenda kubanga kati kitaawe yamwanjudde mu butongole eri bannayuganda otegedde sebo eri bannayuganda nti kati nze obudde bwange bulabika akatadde obakazikira nkoleezeza omumuli omuki omupya era bigenda mu maaso mu ggwanga lyonna wabula era bwe yabadde akola tweets ezimu ku Twitter yagambye ekigambo kino nze ndabika mbadde nyina n'ekisa kingi abali b'enguzi bannemye okukwasaganya ne mutabani wange ye ebe tajja bikkiriza kitegeeza abadde amaze okulonkinga mutabani we nti ye next omwami gwe bayita Sejjusa eno gundi yagyogerako Muhoozi project era Faruku oba wetegereza bulungi bana zabadde zigira zade ziriko Muhoozi Muhoozi project ne kuliko ne MK 2026 project ya Muhoozi yabadde batambuze emyaka gyonna ate 2026 Muhoozi ayagala kujjanga president otegedde sebo Sejjusa yabiranga wuliriza Sejjusa yabiranga ne bagawo omusajja tagetegera mu siru nagere mu Ekizayiro ebungereza ne bamukwata n'abeera yeeyo fo Ekizayiro
nakomawa nabagamba njagala kwitalinga maje bagano mulitalingisa ne recently okuba nti omulenzi Mwayimuhoza agenda kujja mbyobufuzi bagambya amu July tugenda baba ritayalinge kubanga kijja kuba kya bulyaza amanyo okulanga basajjusa tebalitayalinga ate nga Muhozi bamugambya akole ki alitayalinge kine kyabadde Kollo Faruku Bannayuganda sigamba muno bazze wano nti baagala nnyo omukolo guno enjala Bannayuganda ebaluma era walabya abavubuka balwanira emmere otegedde abantu bali wano Kampala manne kyagenda kulya kakati ekyamuwoza okujja nze sisubiramu nti nze sobola kyeraliikirira naye ate esobola kufaanana muganda wange oli era bulunga bwagambye nti buli muntu alina endowooza ye ti Muhoozi nja muwaana buwaanyi Muhoozi sobola muwaana buwaanyi kuba Muhoozi si mwana muto Muhoozi alina emyaka 48 Muhoozi kiki kyakoledde eggwanga lino erya Uganda kyetugamba ndi Muhoozi okujja bwa pulezidenti wa ddembe naye kiki kyakoledde eggwanga kyetugenda okusinzaako tugambe ndi Muhoozi asaana okukulembera okujjako kusala keeki kubanga wano waliwo abasajja nga ono gundi ono ani hamu mwana muto ne hamu mwana muto omulaba yazimba ebizimbe abantu bakolerako abasonyiwa n'emisolo abasonyiwa olumu ne renti nga bali mu buzibu agenze akola project eziyamba abantu akoze ku bintu naye Muhoozi ye bamugamba nti wanaabeera mwana wa president ajja kujja agamba bugani njala wa president biki byakoledde abantu ebigenda omuteeka mu bantu okugamba nti Muhoozi bakole ki bamuwa akalulu kubanga Muhoozi bw'omutunuulira ebintu byonna okujjako okuba embooko yatenze ekyo mbadde nkiwulira bulizi era mbadde simanyi nti ajja naye nze nabulaba nga bagamba nti omusajja akuba embooko ne bagamba abo bamuwoozi kwegamba erinnya lye alikoledde mu kuba mbooko naye Uganda awo ate yavaawo Uganda temulowooza nti abantu bakyagamba nti olw'okuba Museveni abadde mujaasi nange ndi mujaasi olinga bwagembwa alina amagye emitwalo agambye meka amagye omutwalo mulamba Uganda ebintu by'amagye ne bannamagye abali mu magye kati balabufu tosobola gandi gw'ojja kwesigama ku magye olw'okuba ogayina emutwalo n'omutwalo abantu bye boogedde ekintu ekikulu bannayuganda obakoledde ki dadiwo yakola ebintu bingi Museveni yakoze ebintu bingi naye yatuuka wakati n'ayonoona singa yagamba nti emyaka 15 nvudde mu byobufuzi ndeese omwana naye avuganye mu kibiina kya NRM ayitemu kamyufu ajja akole ki naye asoose kwonoona Muhoozi wajjidde nga taata we nnyini eggwanga ne bwakeera enkya n'akola ekintu nga kirungi bagamba kati Muhoozi agenda kwetikka ebibi okyali muvubuka muto wandizze mu biseera nga bamaze okubeerawo pulezidenti omulala adda ku Museveni ng'ensi etebenkedde Muhoozi n'ojja kubanga oli mwana muto naye tosooka essaawa eno kusikira kino ekibi kkiriza ddadiwo alina ebintu byakoze nga bifu abantu tebajja bikkiriza akusiiza ekifaananyi tasiize na Muhoozi yekka wabula asiize n'eggwanga lye bayita ery'Abanyankole oba ery'Abakiga abantu abava engulu eyo abantu ne babalaba obubi bw'osanga oli ng'ayogera olukigo osobola bw'oto balowooza nnyo osobola n'okugamba nti yakubonyaabonya naye ng'akubonyaabonya mulala so nze nga tannakubonyaabonyako n'olaba osimanyi muhanyi nga tomwagala kati olaba abantu babola abayimbi olwokuba omuyimbi ayimbye wani ewa Museveni ewa Muhoozi olowooza lwaki tyayimbye w'omuntu akoze abantu ebintu ebibi nze ndowooza gye n'Omuhoozi wandisoose ne weebaka tojja kati gamba ddadiwe yennyini akomewo ogomale yennyini amale okwefundikira ekintu kyekyo nnyini ekibi akiveemu gw'olidda ku mirembe egijja naye gino Duncan omusajja mumugobye ng'obudde bukyali Duncan kyenjagala njagala tugende ku nsonga ya Chameleone nsooke nkubuulire Faruku Munnayuganda nga badongambye nti tukoze tutya Munnayuganda talina kyagenda kukola wabula kyensaba abasiibye abagenda mu kyaki ne musaba tusabire eggwanga Uganda nagenzeeko mu tawuni eyo ngula eddagala mpereze mu kadaafu oyire omuddo akacupa ke twagulanga nusu kakaaga kali ku mitwalo 3 okitegeera kakitegeeza nti Museveni wawuludda waawo woogenda okuwummulira Bakeni Lukyamuzi baani abasikiza abaana baabwe babadde balina ebintu bye bakoze ng'era abantu bibakoze eki babyagala ti omukazi oyo ow'ekyotera yali alina projekiti zakoledde abantu be si buli muntu nti bwasikiza omwana kiba kibi naye omwana gw'osikiza gwe bagenda okusikira obadde okola ki Chameleone yabadde ku stage alina ebigambo bye yayogedde
abantu ebintu ne bitambula nnyo ebintu bye bimu ne booking zabadde nazo ebweru abantu ab'ennankyukakyuka ne bakola ki ne bamekubamu ebituli abalala bagamba ebivvulu bye babijjeeyo kati ebigambo bya Chameleone nambemu wabitegedde nabitegedde nabiwulidde ebintu bya Chameleone munnange Chameleone yakutte akazindaalo nga bulijjo azze ku stage kuyimba bwe yatuuse ku stage n'abaka akazindaalo n'agamba nti nze bampita Chameleone Joseph Mayanja muntegeera bulungi atakogga naye nze munnange ekyankoza kujooga saakula kujoogebwa nze nyimbye ku mukolo guno mpulira abagamba mbupanyi fedefette simanyi biki naye temugeza ne mummanyiira era nja kuba ebivululi weekola ki wenjagala mpulira nnyo nga mugaa tetugenda biyingira eyo nnombozi ya Chameleone oba temubiyingira mukole eki kubanga nze munywanyi wange ono Toyota ne muhoozi bebanjija ku zero mpaka wano wenkola ki wendi okiwulira emboozi ye yonna yagambye Toyota ne muhoozi bebamujja ku zero mpaka wakola ki Chameleone bigambo bi okitegeera n'agamba era munywanyi wange ono yanjagalira bwemagesa ayina kennyina mpaka wano wenkole ki mpulya nnyo nga mugenda kumpa akalulu katumulinde mu kalulu si kyabyagala kali Justin nali nkola mukavako kaggwako kali katala kazikira okiwulira munnaye n'ayogera nnyo n'amala n'agamba abekamoca tebalina kye bakola ki kye baŋŋamba abekamoca ategeezaani abekamoca ali kwani nupu yeri ekamoca siyinde kitebe ekamoca kakati omukulu oyo bwe bamuyise okuyimba simanyi oba ebigambo bye yazze nabyo naye bwe yatuuse yanyiize era n'agamba n'okuyimba kukyanneme ku busungu bw'enkola ki era nabali kyabasanyusiza nnyo abategese emikolo kubeera bamulese n'ayogera byonna byayagala n'abikola ki n'abimalayo nga tebamugambye nti oba munnaye kola ki yimba Chameleone okusinza bwe yatandikira abantu bano bamulabye ayina abagoberezi ba Uganda yagambye ye Chameleone wa Congo Chameleone wa Kenya Chameleone wa gundi abawantu bakola ki tebamutiisa ne munnaye yagenda okugenda eri ng'erinnya asoosera ddikola wano era bano be bantu be yavaamu okumusitula okutuuka ku levo gy'akola ki bano batoyota balyoke bamubuukire bamuwe emmotoka bakole ki basiimye nnyo kakati Chameleone kye yeerabidde okuyimba ku mukolo ogwo tetwalina muntu kubasalidde musango kuba abayimbi bangi bayimbye ate twategedde n'embeera yabayimbisizza naye ye yazze ng'ayina ekintu kye ku mutima kuba ne bebe kkulu yeeyimbe naye talina kye yayogedde okiwulira yazze ng'ayina ekintu kye kimutudde ku ki ku mutima Chameleone bwe yatuuse yayagadde okulaga abantu kuba yagambye nti wabaawo amumanyiira mbu tajja kuyingira ki bizinesi Chameleone muyimbi bizinesi kale bamupangisizza ekyo kituufu ekitali kikyamu naye ekigambo kye yafulumiza ku mutima kyabadde tekikwatagana na byakuyimba byaliko kyabadde kikwatagana na kintu kye kimuli mutudde munda ayina obukyayi obukyayi yabulagidde ddala n'abujjayo n'abuteeka ku mmeeza buli muntu n'abukola ki n'abulozaako era mune ngenda kwewuunya gonda ze posita nga basazizzaamu ekivulo ekigenda ekibadde kino e Boston yenno si muyimbi wa wano webweru naye ekye Boston kyasaliddwamu n'ekye South Africa bakikansolinze kakati newankwadde muyimbi webweru naye abantu abali eri munnaye gyayimbira ebweru ate be basinga okuloza ku bulumi bwa Uganda eno so kati ali kuki Chameleone yeetereze munnange naye simanyi oba akyatereera ayinza okuba yakyamalumu naye alowooze nnyo ku bantu bano abaamuteekawo waali abanga abakudaalidde ye David Komondi wuwo nina email okuva ewa promote yabadde eyategese Chameleone Boston omwami bamukuyita Monday Atigo yategese tourism event eyo nga Chameleone ye headliner n'abayimbi abalala Josted baani abalina ba Nissenry nze siriyo kati ansindikira email eya hotel oba ekifo wabadde wagenda obeera ekivvulu aŋŋamba nti waliwo abantu abatanamanyika abawandikidde ekifo ekyo hoteri eyo nti waliwo omuyimbi
gwe beemulugunyako agenda okuyimbira awo so kitegeeza ne kifo kino ne kigamba nti bagenda ku protestingira wano ebintu byo tubivuddemu ekifo tekikyaliwo Chameleone wabala agenda performingira bino ebintu bitegeeza ki nakubana ebigambo ebiseera ebisinga tusoma bibeera mu luzungu naye ngaomuntu okimuliza mu Luganda asobola okitegeera obulungi kaakati nzijaawo pakunkana kino ebigambo erinnya Chameleone terisi ya luzungu mu Luganda kitegeeza ki ekintu ekikyukakyuka oliwo okimudiza mu Luganda nawolovu ye ekkala ye bwayimirira kuno ng'afuuka awo bwabeera mu musana ng'afuuka mumyufu kati erinnya Chameleone Chameleone essaawa ya leero okuva nzalina byadayogedde byayogeddayo ku stage ne seewuunya ng'ogamba nti muwoozi yasobola kyogera nno bwera n'agamba nti muwoozi mukwano g'emyaka 40 yakyogera ebwera n'agamba muwoozi abadde mukwano g'emyaka 20 byayogedde no ku mukolo yasobola kubyogera eri bwera ewana yadada mu repeat yasobola kubyogera eri bwera naye era yakyo yakyogera yagaa kati kwogera Bob Wine bitu byongamba nganyima ne kaadi oyo kaakati Chameleone oyo si ayinako so nga bagamba mbu bamwayiriza mbu yali asso omuntu si oyo bwana Chameleone bamwayiriza nti yasso omuntu bamwayira buwayizi anize saliwo bamwayira nti yatta omuntu si oyo yagendawo ku police de kwerosi kati gwagamba nti muwozi mukwano gwange lwaki oba omuwakanya nga kubanga Faruku fe essaawa ya leero abatudde ku pano nze lwezikali ku polisi nga nti mwami wankubi oliba munona yadde second ne gitasigala kati gwe sasa onogubage nti yasomola nagendadde ku polisi nga waliwo n'abazaala omuntu oyo n'abazaala omuntu weebali kati bisi byakwewuunyisa mwami Chameleone byayogera ti muwozi mukwano gwange ago si mawulire mwami Chameleone ono alabika bambi okuva bubwene mu makaadi yafuna ekizibu ku mutima gwe era kimuluma nnyo ate kimuluma nnyo okubanga Chameleone kuba ye nambe mu Uganda mu music tukikkirize okuba nti Bob Wine kati yamuleka kaakati Chameleone essaawa ya leero womwegereza kubanze nkozere Chameleone mtuwa nako nkozeke nako ezuwerange 10 twali e Masaka n'agamba era imalasoka nabiyimiriza n'aganja nsoke mukubira abantu bani engalo abagide music wa Uganda ba legend abadde ebbanga lyonna n'agamba mukube engalo za Bebe Cool kaka Lutalo kali gondi mukono n'agamba mukube engalo za Good Life mukube engalo za Palaso ng'amenya abaludo nga bayimba ne Palaso ya mujubisa mukube n'engalo za Kenzo n'agamba mukube n'engalo za Kibanda Bob Wine bale mukube n'engalo zange awo bonna bayimba ate nze ndi nambe mu waabwe naye olitashi ali mutwa mujja yagenda mu byabufuzi kati mu mbeera ya benanze Chameleone ndowooza ayimbye emyaka 20 era tumuwe ekitiibwa ng'awanidde music wa Uganda n'essaawa Chameleone ekizibu kye tulina Faruku wano babayimbi baffe tebalina abantu basobola kuba kansolinga kuba buli kintu kituufu kigenda mu maaso kugamba n'aba kuba kati abo bamuntu batasobola kukoberwa Chameleone kuba Chameleone asobola kuba mutima MP kakati Chameleone ebigambo byayogera wajja ku stage omanye okwata akazeko lubanga omuntu atunudde mu kamera oli afubuka fulusi n'awalabuka nze kati nange mbadde nyina waliwo omukyala bamuyita Fatuma ali South Africa yadambulira ku byemu ku byabadde bagenda oyada agenda okuyimbira mbonayo babagambye mbushe egenda okubeerawo tetegereka bulungi owekifo bali bagenda okukola n'akansolinga naye essaawa ya leero bino otutunulamu bitutwala wakino kyefaananiza ne program kyetwakolako emabega wali nga tugamba nti ebyobufuzi byebisinza okutumawo golodeni kati kyekino kyekimu essaawa ekyo kiri Chameleone ebyobufuzi bimusika ate nga tabisobola anti kati ekisooka kyabeera bamukuba ekigu kati Chameleone okudda mu byobufuzi kibeera kasa emyaka emirala emeka kitegeeza 226 ate yagera kujja yeeterezezza nnyo so nze ngamba bwe nti ndi mwami Chameleone eggwanga lino likwagala ensi ye kwetaaga naye nze ndowooza nti oba bakuyise okuyimbira omukulu si omuyimbi eyabaddeko yimba otambula oveeyo Faruku Chameleone yeetaaga nnyo NRM okusinga abantu bazatambula nayo tugendera Chameleone tayiga
Chameleone tayiga yenga omuyimbi sakozi nakugambako kekigambo emabega abamu ne bakyuka ne nkugamba Chameleone abadde akola ne government ya NRM emyaka mingi era nenkikuwaako ne nkugamba waba wampakanya ajje mu obujulizi yali omu ku lukalo lwagenda okuteeseganya ne Koni ne nkugamba waba wakiwakanya ajje mu obujulizi era bagenda y'omu ku baagendera ddala nga bateesa ne Koni. So Chameleone okuva nagamba akolaganye ne Muhoozi Kene Rugaba n'abalala baaliwo n'ono yali gundi wa poliisi IGP ani Kayihura n'abalala si kyaleero otegedde era ye waliwo n'abalala bakolagananga ne Kayihura nga Bobi Wine bali mikwano gyabwe naye abantu bakyuka Bobi Wine n'amala n'akyuka ne Chameleone yakola ki yasigalayo. So sinsobi Chameleone okera ku macha toyeta namuwe mmotoka naye David nga bagaye nti Chameleone erinnya lye litegeeza muntu akyuka tabe tayimirire ku kigambo ki Chameleone talina mugongo otegedde ayagala kulaga kirala naye ate nga ye mu mutima gwa ategeeza ki kirala kati banna Uganda baavaawo Faruku baalabuka. So Chameleone okera ku macha nupu ne mu makadi ne bwe yajja yeka kubanga zolo kugamba waliwo abantu nupu be ya makadi ne bajja ne bawangula ku bukulembeze kitegeeza Chameleone ng'omuyimbi singa yali w'amaanyi ng'abantu bayimuyina mu trust kuba tiyakwata wadde na kyakubiri otegedde twaleganye kale nupu ya mu makadi abadde Chameleone omuyimbi w'amaanyi yali kutte ekyokubiri otegedde ne baamukuba n'ekyokubiri tekikwata n'ekyokusatu teyakikwata. So tugamba ki nti Chameleone ebikola byazaakola waliwo ne arrangement zibamugera kusoma yatta omuntu ekisayinaako nnyo bujulizi kuba byasigala eyo naye abantu bagamba Chameleone toli worth ebyobufuzi biganye kati Chameleone kiyakola ekibi abantu badde ndoza bagenze bamuvaako n'ebigambo byozza mu bantu buli kaseera bibongera obbanafu y'emitima bimutwala waye kakati Chameleone yafunye ekizibu kino. Chameleone kiri kye nagamba ke ekyakusaasira oba mayinja Chameleone yalina okudisidinga Chameleone watuuse byera mu music abikoze kati anoonya retirement ye yeriwa music bamutegeka kituufu naye n'abantu takyabaleeta inkubuulira kubanga bw'omugeraganya n'abalala baddewo nga bakenzo ba lutalo bamusinga okuleeta abantu ne muganda yennyini palaso ontegedde naye nga Chameleone ku mbeera ze kubanga adisappointinze nnyo abategesi b'ebivvulu n'abantu gye bamutegeka tebakakasa nti Chameleone anajja ontegedde sakozi. So kati bigenze binafuye emitima gy'abategesi abantu n'abalala kati addawa ye kati Chameleone nze mukulaba okwange yakyuzinze ekkuba ettuufu music ajja kusigala nga akuba kubanga kituufu tukkirize tugaane Chameleone ye pioneer wa music era tewali amujjako kuba nnamba emu wa Uganda oba aleeta abantu batakola ki kubanga omulimu yagukola naye kati akyuzinze n'agamba nze ngenda kubeera ku sayidi ye NRM ti abantu obasanga nga balowooza kumpi kyekimu naye ng'obudde bwe balowoolezaamu ekintu ekyo kyekimu bwe bukyuka kubanga wano tukimanyi bulungi nti ebyobufuzi tuli mu bibiina bya bufuzi oli omuntu awagira nuupu ono awagira NRM olina awagira FDC nze ndowooza byebibiina byetulimu naye abantu tebabitegeera oli Chameleone era simanyi abayimbi bo musango gwe bazza basajja battu ne bakazi battu n'osanga omuntu ng'ali ku Chameleone apiininga olw'okuba yageze n'ayimba ewa Museveni naye ng'ate pasita Bugembe pasita ani ono omulala ono abeera bunaku ng'akola campaign yasooka n'otugamba ekiru kya Muwezi pasita Bugingo ye tebakoze eki tebamufuddeeko awe neebulizane nga nti abayimbi bo bazza musango ki kubanga omuyimbi nze mmanyi teri bizinesi ye nga naawe woolina woteeri n'ogamba nti ajaana mu biru Lutaya Jofule baani bayimbi naye nga balina ne ziwoteeri endala oba omuntu omulala yenna owa NRM ajja n'omuguza emmere tosobola muga nti owaayi gwe ngenda okwesowaanya emmere oli wa NRM hajaana tosobola kuga nti bayinza omuleetera omukolo abeera ne kasola si mukwano gwesi wa NRM naye abayimbi bo balinga abazza omusango mu mulimu gwabwe
tigwe omulimu gwabwe bwe baba bayimba kubanga nze ndowooza nti music mmere ya mubiri esanyusa omuki service kakati bw'oŋŋamba nti Chameleone okuyimba ewa Museveni ate yavudde ku balabi yaganye bayimbira yajja kujeeka nabulemu abalabi bennyini balina ekizibu yajja kujeeka nabulemu ogambe waayi oli ayimba naye ayimba music gwe gwoyagala genda olaba omuntu wa NRM ayimba Bw'ebigambo bino bye yayogedde yabyogeredde mu ttuluba ya bwabufuzi teyabyogedde teyazze kuyimba addayo yakutte muzindaalo kwogera bya bufuzi bimuli ku mutima bimuluma anti kakati Chameleone mwe mwogedde wano mwe mwekubye endobo kwa mugambye nti kiri tekyabadde kulonkinga kukuza birthday party wabula yabadde bya bufuzi kulaga mwana wa president tyajja kwesimbawo mwe mukyogedde wano kakitegeeza nti ne Chameleone wali yabadde agenze ku bya bufuzi ebya mukwano gwe kati ekizibu ekiriwo byonna byayogererayo biba bibi ekizibu ekiriwo bannayuganda oba abantu bonna kyekitegeeza nti bwoza agenda funa obuzibu asikire ekintu kyabadde ye tamanyi kyayonooneka kitya okitegedde ti bannayuganda bo balowooza ti omutalina kuyimba wa Museveni omutalina kukola ki naye ng'ate abantu bangi nnyo balaba ekkanisa zijjudde babugingo nkugambye gwani ayogera ku bugingo awaana muwezi n'okuyawula n'ayawula ekkanisa ya bugingo yesinga okujjuza naye era bagendayo waki mugizira waki muzira abayimbi ne muzira Chameleone ne muzira baani lwaki temuzira babugingo kubanga nabo bali mu byabufuzi bakola campaign Chameleone teyafiiriddwa kuba mu kuyimba Chameleone yadde agenze kusolooza era mwabagala ebintu bya Chameleone ne mugano ogenda musozo za Chameleone mugaggawaza Chameleone mumugagawaza mutya Chameleone yajjagene wa muwoza amugambe milioni birane zigenda kushoye bagenda kunsiba sagala mutegerere side emu abantu nga mutegeera abagambe ndize munnange olaba ebweru omusajja agenda nakola ki azijeyo kakati ono amugambe bateese bagaye kakati ono omusajja tumutwale ku mbooko kuba balina ebintu bibiri balina embooko ne ssente unabagamba no tukozeseewo mbooko oba tumuwe ssente kyawa manje tebatukola tumuwe ssente ziri ate embooko zose zaggula katukube embooko kakati Chameleone temulowooza nti alina kyafiirwa era omusajja David gwayogedde annumye nnyo okuba nti basolooza ssente ze ne bamaliriza naye ng'ebyo byonna olw'okuba Chameleone amanyi tebalina gye bagenda muloopa oba amanyi nessone oba n'agiwera era ezo so agenda ziteeka ku lukalala aziteekeyo agambe nti mwe mumugaggawaza ye talumwa ne woota omulabe kubanga okuyimba yakuvuddemu ate abaana balaba abo bidandi oyo mutani wa bidandi baani bambi balowooza babugingo nti bagenda kuba baminisita kyesimanyi oba munabeera baminisita wa naye nga bo ebirowoozo byabwe bagamba ti wenekukuutiriza wano nenjogera nnyo ngenda kuba minisita tebalinga ffe fe aboogera ku lw'eggwanga kuba ffe tunoonya wa minisita tetuli bafulufiga tunoonya mutuyite Okay, Duncan. Sajja agambye mbo naffe tulonkinge Bobi Wine abagambe bugambe nti birthday tugenda giteeka lugogo olabe ekibaawo bayinza otukuba ntasigaza mugongo so balonkinga ebintu byabwe tewali buzibu ampozi nze nja kusaasira nnyo ade bategese Chameleone baade batadde mu ssente zaabwe baade bawa Chameleone deposit tagenda kuyimba ebiseera ebisinga bannayuganda tuyige nti gwe omanyi onyigiriza Chameleone naye ng'onyigiriza mutegesi kuba kati musajja wattu ssente zeyataddemu Chameleone olusi ni ticket yabadde mbooking okitegeera byonna tebigenda kudda gwe omanyi onyigiriza Chameleone tebakyamunyigiriza Chameleone kati saawa zino bye mukola omugaa nti mu boycotting Chameleone yabirabadda mutubonga naawe dda kati era buli kimu kyakola Chameleone gwe manya nti akikola amanyi ate abajafunamu okitegeera ate Chameleone takola nkonsobi tebakulimba era nze nawinza Faluku angamba nti Chameleone takyalina bantu olimba naye nze mbadde ng'aba na Uganda tuleme kulowooza nti abayimbi tugenda nga boycotting tetugenda mu bivulo byabwe temugenda muyina be mufiiriza omuyimbi otaba yekka omuyimbi alina kwabaddeko bajjosted kati bavujjosted saawa zino bafiiriza nabo ompulira gwomanyi ofiiriza Chameleone just gwekola ekintu kimubalange Chameleone bw'oba ojja mu kivulu jangula be bajjosted Chameleone bw'atuuka kuba manyi yabajja okugalawo bw'atuuka gwe fuluma okole ki ogende naye kati ofiiriza abantu bangi nnyo
ofiiriza promoter ofiiriza abajostade n'abantu abalala balinga abo muganda wange ebintu bya boycott saawa zino byonna byonna emuka nti boycotting egundi tetugenda mu kivulu kya gundi tetukola kino saawa zino Uganda tebikyakola manya nti Chameleone omu alina abantu abamulyako abawera 40 kati bwe boycottinga kitegeeza bali abantu balese ttaya batalina wadde musango n'akamu ate nga Chameleone tafiirwa lwansonga Kamwa bwagambye olaba ekivulu kyakusaasira ekyafu anti bali mu nteekateeka muwaayo okitegeera alina Chameleone naye era kati yakubidde eddaje n'omuhoozi n'omugamba omanyi Brad nti South Africa bansazizaamu ne UK nti ate olowooza ziringa sente teziweze olunaana kuba n'omusala tulina omumuddizaayo okitegeera wekiri era mwaboyikotya muli ku ssente zammwe wa musolo zemukola ki era zemuwaddeyo batwale wabula nze mbasaba ekintu kimu Chameleone tulina mumanyiranga muntu takyalina kyakola kipya takyalina kyayogera kipya wabula nze nsaba nti temufubiriza bantu nga bapromota ssente zaabwe olusi gwe yawandise email n'owandiikira ekifo totegeka nko wadde bugologoosi oli mukozi bakozesa naye musajja watu yaddidde ssente ze naga nti kati okuzoozaamu kandeete Chameleone byayogedde byadde bibye nga muntu oba tebyadde bya mutegesi nga mutegesi kuba neewuunya mwami Mawoono sijjaga ntategeerategeera kwa musajja mukulu niye obadde ansirikidde nga mpulira ebigambo mwami Mawa byayogera neneebuuza oba mwami Mawa yasuzeewa oba kiki kuba kijja kulabika nnyo okuyisa ekigambo mu kamera nga twatulaga nti mwami Mawa musiru ate nga mugezi kineewuunyisa nnyo ayogedde ebigambo awo naga muleke kujajinga abayimbi okubakyawa kugamba ngulabye dda nti Mawa oba alina kikyamu mwami Mawa kankutegeeze era ndoza mufaanaganye ne neighbor waawo abantu ekisinga okubalumulula nti bakyawa abayimbi abo ensonga eba bweti tuvudde ku mulamwa gwa Chameleone aye ne mulandagala mulete bitali mu programu ekyakya mwami Mayinja ndoza kyaddagezaho okutegeeza kugwe batandikirako y'omu ku bantu abayimbanga ennyimba ezigumya abantu emitima ng'era abantu balowooza ali kusaidia abafunye omanyi omuyimbi eddoboozi ly'abantu si kyenkugambye si kyegambye ntategeera liye abantu era abayimbi abasinga asobola okubeera awo n'afuna oluyimba mu bantu ba bulijjo nagana aluyimba kakati abantu baafuna ennaku ku mutima nga Mayinja abadde ayimba ennyimba akubye muzeeyi akalulu ne bagamba kyekyasinza okunyiiza abantu kati mwami Mawa wayimya n'agamba nti oyera kyaddagala okwogera sooka omuwe mbadde kyeŋŋaa kiri bwe kiti nti mwami Mayinja tubadde twogera ku bantu bayimbi abayimbye so tetwogedde nti omuyimbi yali ayimba ng'ali ku sayidi yaki kuba kusaasira tayimbangako nnyimba zaki zigamba nti ali ku sayidi y'abantu Chameleone gwe tubaddeko tayimbangako nnyimba zigamba nti ali ku sayidi yaki y'abantu twogera ku generation eriwe eyo gamba nti Shiba agenze mu kivulu mu muboole nze ne ŋŋamba abawuliriza nti temumuboola olw'ensonga eno n'eno Faruku kiri bwe kiti bwe twagenze ku kivulu ekyo tewali muyimbi ya boycottingiddwa naye Chameleone teyazze kuyimba kyebetwogerako era Chameleone tebamuboycottinga lwa kuyimba no kuba bashiba bonna bayimbe kiri bwe kiti bwe yabadde annyonnyola Chameleone okumanya naye yennyini yabadde akyagala yagambye bw'ati temwawulidde bigambo bya Chameleone yagambye bw'ati nze bye mugamba ebyo nti oba temumpagire siri muyimbi wa Uganda nze nyimbira Congo Tanzania wa temumpagira okiwulira sijja kuba nze nakula kujoga si kujogebwa yagamba ye yakula kujoga yakinyonyodde si kujogebwa okiwulira kati omuntu eyawaana n'ejjoogo n'asinza ne ku bawagizi be n'agamba temumanyiira mbusimayi munyingira okiwulira oba omuwagizi ono ajja nga agakangendera be Chameleone kubanga Chameleone wano bamulabanga icon mu kuyimba okiwulira so bimukubira ddala Faruku oyo muganda wange njagala mubuuza omanyi bino ebintu byetaaga okutegeera oggulo mmanya ku gundi ya muhozi yadayimbira baani si banna Uganda be yabadde agamba temuddamu kumpagira ate nze ndi muki simanya ndi wa Congo wuliriza ekyokubiri
abayimbi betwogerako sakoze wali muyimbi yetondawo omuyimbi atondibwawo bantu era abayimbi bonna bola abayimba bayina we bava amaanyi gafuna gavumenti zonna abayimbi zibakozesa kubanga bayina following eweebwa kibana abantu abakuwagira era bagula music bakula bambivulu Chameleone njagala mubuuza sakozi Kachabe tandiko kuyimba showa maza ayimbye ekweru nyingi nyo kusinga zayimbye Uganda kibuuze sho zayimbye ebweru nyingi nyo kusinga zayimbye Uganda era TV za bweru ezo zi media zimwogerako nyo kusinga wane Uganda kakati Chameleone tatusiri walirako otegedde Chameleone njagala bine bigambo nga bwe nkugambye ayino kuchuzinga ate talumba kubanga balumba ate bayina abantu ababakola ki ababakiririzaamu era nga bo be bakulembeze baabwe kati naye waddembe nga bwe tugambye waddembe okuchuzinga gyakola ki gyagwa era abantu banagamba nti fere gyokwa tetwagalayo baddembe ogenda obutagenda muki mu bivulubye naye talumba ng'ajoga abantu ate bagamba nti abanonyamu obuwagizi emboozi ye yonna yagambye Toyota ne Muhoozi be bamujja ku zero mpaka wakola ki Chameleone njagala twogere ku kintu kino kye nalabye Nabatanzi afa kine Zahara Toto kye kigenda maaso adama walaje muzindike wama nambe soka wa mukuru mawa danka ne wama soka wa industry ya music era oyo manager ani mukwano gwa Zahara Toto aliwa ono ye mukwano gwa Nabatanzi bwe bakola omulimu ogumu ono akyanga basajja ono n'akyanga abakazi sibe kiri bosi wange kugamba gwewe mutabani omusajja wasoka mutsibako bizigo okimanyi nti kuno nnaka abantu abandaba nga bantu bakulu era bamanyi nti wegatta era bamanyi ati mukazi wange kati ekibagatta kiki ekigattani kubanga ebyagatta muli aba ati nze nawe kye kitugatta ate nze tuli ba mukwano buuza kye kitugatta tuli ba mukwano wammono ekibagatta ne Nabatanzi soka alinda ebintu biri byesatu biriwa bonna beeru bakozi ba TV ono agatika abasajja abakazi ono akyanga abakazi oli n'akyanga abasajja kati ebyo tebisobola Nabatanzi kati ebyo tebisobola butabagatta anze ebiseera ebisinga omanyi leero mawateyazze ekka mujja tusonyiwa ekimu kubye omukazi bakaba bateyamukubye tiyalidde kyaggulu kuba leero ebigambo bye tebikwatagana byonna okuva bwe yatandise mpaka kati simanyi Nabatanzi alina olutalo ne Zahara Toto kyekigenda maaso goli kyali wa Nabatanzi Nabatanzi oyo mukwano gwange naye olutalo lwabwe ndowooza lwa Mr. Lee omanyi omukazi buli Mr. Lee ayimba ne ali mu kibiina kya Beatles bali basatu yaliwo omuto owaye kali nze David Komu yaliwa ku bonna ninza mugerageranya soka genda wa David Lutalo munene Mr. Lee wamwita Julio kati Mr. Lee yaliko omunene yasinga n'obuwanvu wasingako obuwanvu asooka Bobby Rush yolayimba vocalist omumpimpi kati kati nayimbanga radio kubayita Julio kati Mr. Lee yaliko omuvubuka alabika obulungi ye teyeerusanga Duncan Zahara Toto omanyi Zahara Toto yenga omuntu oba alowooza akaddiye tebakyamulaba ayinza okuba ali ku fule ey'okuna ate nga yagambye Nabatanzi akaddiye ali ku fule ey'okuna lwakuba mumpi muto ate muto gwe yamuzaala buulira omuntu kasooka eberanga obuguno obugundi omanya ni mukulu wa Nabatanzi Zahara Toto agamba ti Nabatanzi ye mukadde kati ate naawe kubanga liggwano oli mu kiti kya Nabatanzi ate ntya tukulabanga Nabatanzi oli musiru anti uli totovuma tuteesa Nabatanzi ne Zahara Toto ani mukulu wa munne Zahara Toto mukulu Zahara Toto mukulu ada ku Zahara Toto alina emyaka 32 kati Zahara Toto aba n'emyaka emeka ate sikuvuluga kugamba mazima Nabatanzi alina emeka Nabatanzi naye akuze yatanagana bukulu bwe era mu nziramu eyo yabagenzi segana bukulu ekibayombya kati nze nagenza okulaba nga ekibayombya alayika Julio nga manya Mr. Lee nga Zahara Toto yawulidde obulumi ku mutima bulijjo yeyagaliza omuntu alabona amutwala
abaana abo nze bwe mbatunulira mu butuufu Duncan nga bw'ayogedde abaana abawala abasinga esinga batabula baba basajja abalina be bayikwatamu bakwatamu basajja bannaabwe nga oli tamanyi kati naakugwamu abaana abawala tebakulimba sina abaana abawala nedda abakazi kati aba society eno abali awo kwanza embalabye abadde mu bibiina by'abayimbi bikinga abasajja babatabula nnyo kati n'abo aba TV ate bagufuula muze owa TV ya Munu TV omusanga agamba atayagala musajja woli akola ku BBS kati batambula bwe bati era tewali nsonga ndala y'abasajja kwana bawulidde nnyo nga beerangira Nabatanzi n'agamba nze TV namba nebeera kunze ng'eri kunze mwagala kola ki naye ng'ekiruufu bo nnyini wanyandi badde agamba bwe nakumma bw'oba bwe nakola bwe nti gwali musango naye teboogera nabo nsonga ekola ki ebayombya obagamba beerangira mwagala kunsuula nze mumbadde kino naye nga nze kyemmanyi abaana abo abawala okusingira ddala Lwasa ono yabatabulatabula nnyo Lwasa Nabatanzi oyo yasooka wa Lwasa n'atabuka kati agenze wekivubuka n'ekivubuka no bwekiraba ekiyimbi ekisibye ebiviiri tekirina baana badde n'amagezi kiri awo kakati nze newunya era muwala wange tasoagera mu mbeera eyo owaye kyekirwanya abantu mawajoga ekituufu muwala wama watayinza kugendayo kakati Mr. Lee ayinza otwala muwala wamawa oli alinga omuwawule kakati Nabatanzi munnange yasooka wa Lwasa mabega kaawo naye okusinziira ku travel za Lwasa engeri gye yakolamu ebintu bye engeri omukululo gwe munnange ne Zahara Toto yatuukayo kakati Nabatanzi embiranye yasiveeyo jjukira Lwasa yali tayagalwa naye nga kifuna kyamaguzi kati basingana ku kyamaguzi kyabwe ekyali ekyomuwendo ate Nabatanzi n'awangulawo oyogedde ensonga okitegeera yali anti Lwasa kyamaguzi nnyo eri abakazi kati basingana ku kyamaguzi kyabwe kubanga Lwasa agabanga janzi buli alikwata ko limulekera kugulu Zahara Toto yalike wa Lwasa yalike wa Lwasa nkutidde anyumiza gwakoowa nawulira ono mwana wa Sipa anti abo bonna baali ku layini eyo anibindeeba oba rape bonna beebo kakati ne tumalayo tuvaawo kati ndowooza mu kufubuutuka kuno jjukira abayimbi bano munenga batambuza obuyimba bwabwe abo abakazi abakola pulogulaamu ezo babasisinkana nnyo kati Mr. Lee yali alina otwala akayimba ke ku NBS ate ng'alina okatwala ne ku BBS yasisinkana oli eri ate munaye Mr. Lee alabika bulungi era newunyiza oli agambye embuno nasimayi muwala tayinza kugendayo nga tamulabyeko kakati olwamulabako bwe bati bo Mr. Lee ye musajja atunulwako abakazi ndowooza ekikula kye bayinza omweta anti kakati bali kuli kakati Lee Nabatanzi alaga nti amwefunziza ate nga yakola n'eri yefunzaani Lwasa nga womanyi nti Nabatanzi okusinza ku nfaanana n'endabikaaye bwala omuntu yenna ayagala omukazi nze nsubira nti ayinza okukola ki kati neno kuli era amulumbyeyo amwefunziza nalaba emabega kaawo nga baga nti kirowoozebwa okuba nti bategeka na kukyala kakati Zahara kyeyavudde akwata keizi namuganwanirako olutalo luno naye nga biraga tekibasumbuwa ono dijje ayakoddiza yegomba omuvubuka ono kakati ono omuvubuka yaali ku ono ali ku Nabatanzi ebirowoozo byonna ono omwana kati bano bakwataganya ababiri era bo baagalana kakati era essaawa yonna akadde empawo kaaga tuyinza okwambala amakanzu ngaffe bali ku lusegere Mr. Lee saaga Nabatanzi weerumye mutima kubanga waliwo n'omusawo omuganda ow'amaanyi ennyo omukyala agenda kujja omulabe kati saagala oli mukazi mulungi nnyo lwotula mu ndabirwamu weerabe oli mukazi mulungi nnyo tolwanira basajja ŋŋamba Nabatanzi tigwaliko kati gwalwanira waliwo n'omukyala omusawo omuganda ow'amaanyi mu ggwanga ngenda mubabuulira yali ku Mr. Lee kati Nabatanzi watandika okwemenya na kano simanyi kadijje ojja kwemenya nnyo kubanga bakyajja nnyo nze ndowooza engeri gy'oli mukazi mulungi weesonyiwa abasajja abalungi bajja kunoonya Zahara Toto bw'aba alwanirako Lwasa ku bye yayitamu emabega tetumuyinaako buzibu kubanga kirabika ali mu kulwanirako Lwasa background
Lwasa yeta kyasobola kulwana mu mpewo direct alwane Nabatanzi kuba ye Zahara Toto tumulabyeko gwe mulimu ogwo mutwe omutongole ogw'okulwana ku mpewo okwo n'abantu abalala azalwana nnyo era Faruku ndowoozo muzze mu mulaba naye bwe kibanga alwana musajja nti naye omusajja oli Mr. Lee Nabatanzi gwayagala nti naye amwagala awo nno ensobi akoze y'amaanyi kubanga bwetunya Mr. Lee ne Nabatanzi amolye gaaliwo nga galejinga bagamba nti bali bagenda n'okukyala mu guno omwezi gwennyini gwe tulimu abamu bagamba zali nakoze omwezi 25 epono gwe tulimu era okukyala okwekyama kakati Nabatanzi oyo nkyamwa nnyo credit kubanga ebintu bya actinga nnyo professional era bwe yabadde ayogera yalumbye bantu direct David nga bwagambye ebadde kumpeyo n'agamba media house enamba bane tukolera bantu tugenda kera ku machanga tuli wano tu presenting ebulungi betuzizo okukola ne tuve mu ntale endala bwe mba nyina obuzibu naawe kuba ffe tuba ba Luganda mawulire jangu nfusanga akewantu ngambo ne kino bwe kiti si kirungi Zahara Toto bajje entalo z'ebyokwegatta ku TV z'abakama baabo otegedde ebintu ebyo si bya bugunjufu naye Zahara Toto ye mulwanyi wa ntalo naye kano kuwakutte mwanyina ffe tugamba wakutte wabi kubanga omusajja gwogezako kulwanira ate ye omutima gwe twagula badde gukola ki guli eno wa Nabatanzi so ebyonyumya simanya mukadde simabiki nawe sigwe mutaali awo mwanyina ffe kati omwamagezi kitumalirize Zahara Toto tugamba noonya abasajja abagwa mu kategore yo abakwagala nga gwe omuntu kubanga tukulabyekoko mwanyina ffe abasajja badde nabo waliko n'omusudani nga bakita batya David simuki oyina ekigambo kye tutokoza simunene muki munene ng'obulamu bw'ensi eno naye era twabira tebyakomekereza mirembe ate tubagamba ebintu bya relationship bw'oba oyagala bitambuza mubijje mu mawulire bino ebintu ebimukosa ayinza okuba alina abavujjirizi ate ne batandika omuteeka mu biboozi abavujjirizi abaki teina bimukosa wabula kati anti Mr. Lee ono Mr. Lee ne Nabatanzi bakwatagana naye kakati obuzibu ono maama ataze yaleese obuzibu ani maama ono anti Zahara Toto azaala ono omwana tewakana azaala Lee Mr. Zahara Toto ono mutabani we Lee ani kati kankubuuza oyo omwana ombaliyo emyaka emeka ani Mr. Lee alina emyaka nga 25 nga ate Nabatanzi ate gundi DJ DJ alikwemeka hani DJ fula yokuna ajiyitako towakana anti kaba bwenti sabo DJ bamubuuza bafukamidde DJ si walero DJ bamubuuza bafukamidde yesu yakubagulira emmotoka lwajandikako simanyi gundi era ino omusajja omulungi ennyo omulungi omusajja yali omulungi ennyo ng'amata Zahara Toto ng'amata obuta bamugezaagezanga na ku bisolo simanyi ddubu ng'amata obuta kati oyo DJ mulimu abasajja beyeetaaga kati nga mwamima olani mwamima wamwegaanyi kuba kati gye emyaka gye sebo yepikanga ayagala kuba musajja omulungi kino kye kimukozesa olw'ensonga ye mwennyini kakasa teyala kuvayo kuba kukyayogera kakati wabula ono DJ andize njibabuulira andize omwogezi wa bitu si njibabuulira naye nze wamafali aveeyo omwogezi njibabuulidde ya Nabatanzi nze mwogezi wa kampuni kati gwowampakanya Mr. Lee tanavaayokko neyeevuma okwagala Nabatanzi oba neyeegaana ekyokubiri Zahara Toto okulumba Nabatanzi nga twali incident yonna gye ebaddewo wakati wali tugambe nti lwasa yasasudde Zahara Toto numbira ne Keizi kubanga nakyo kisoboka munnange omwana nnemeredde naye mumunwanireko yenkuba gye bakuba gundi bisoboka kubanga from nowhere tewali incident yonna yabaddewo okutandika okulumba Nabatanzi bamulumbira ki kalungamye kakati Nabatanzi oliriza manyi bana abaana bwe wabawa omukisa ne boogera ate sisuubira nti bwe balituuka mu myaka egyange balina platform gye bali babatuulako kuba bajja bate tebategeera kakati
Nabatanzi saagala bamuteeke mu bintu ebyo. Nabatanzi yeesonyiwa Lwasa era Nabatanzi bwe yamaliriza nabagamba nze njogera mazima. Nabatanzi bwe yamanya ebya Lwasa ne yeesonyiwa Lwasa era tasobola kubeera awo ng'ali ku byani bya Lwasa. Ne Lwasa ne yeesonyiwa Nabatanzi n'agamba kanonderera obuntu bwange obulalala. Enkuba gye bamukubamu era gambu Lwasa ye sponsor nedda Lwasa takiriimu n'akatono. Nabatanzi ne Lwasa baasonyiwagana era nabyeko akatambi akamu nga Lwasa agamba ti Nabatanzi oli nali mbaddeko naye kamuleke abeere ki akole bibye. Kakati ekibalwanya butamanya era yovala omusajja olw'okuba yamanya oyo omuvubuka ye yasirise yabalese bakoze eki beekube kubanga ate nga temunnanenya mwenna mwandekuŋŋaanyiza ne mugenda ne mukuba omuvubuka oyo ne mugamba londako. Wuliriza ne bagamba omuvubuka ssebo londako ekituufu tumanye kubanga omusajja yennyini tannavaayo ye abantu be bonna akola ki abaagala era wuliriza omwogezi wa leka kulimba gwa Nabatanzi oyo Nabatanzi ne Mr. Lee tebeera byeggulo oyogerera katona oyogerera ompulira tebeera byeggulo David Koma ayinza okunjwa bayinza okuba myaka wakati we3 n'ena owulira kati gwe ono DJ ono wakalioke manyina gundi yasooka mu kalioke yasooka mu kalioke kati DJ asoose anoonya engeri gyakwakulako Nabatanzi omwana amuzze ekitasoboka yamwagalako ani DJ yagalako Mr. tasobola kwagala DJ tasobola kwagala DJ tasobola kumwagala tasobola njagala kuwa information bbiri ekisooka kasookere wali DJ ekisooka mu bantu bonna mu Uganda wano yasinga okwetega ekyo naye yeetega ddala. Ekyokubiri njagala kuddamu muganda wange mawalina statement gyakoze Lwasa teyeesonyiwa okuba Lwasa teyeesonyiwa yaddidde ne Angel eyayogerwa bayogera ebigambo ne bikunkumuka ebifaanagana ng'enkuba. Wuliriza anti DJ omulaba ate si DJ asobola okwetega mu mbeera yonna bwe kiba kigaanye otegedde DJ omulaba omanyi DJ be yeeteze endoozi obamanyi bulungi David bamubuuli DJ niwe yeetegemu 150 tasobola kwagala Mr. Lee olw'ensonga kana ekisooka kyabeera nti omwana oyo okwagala kwabwe ne Nabatanzi era ndowooza ono DJ yavuddeyo muno mwayina emmwejo oluwewere aleese entalo kibaddewo nga baagala nga nti bakimanyi. Ekisooka kyabeera nti oyo abaana obalaba falukula bwana togenda mu kiraabu osobola okugenda mu kiraabu okuva mu kubanga tosanzeyo baana abo mu kiraabu kyekisookera ddala enoka yabaayo. Abaana bava ewaka bagenda ku kisaawe bava ku kisaawe bagenda mu jiimu olw'esande bagenda mu kyaki kakana ate DJ eno kiba tasobola kujjayo DJ yeetega ye ajja kwetega era bali yeetegulule tuwala agenda kumuyoola omanyi DJ yasookayo ku baana abo kulinnya ayinza okwaye bapiikingiraawo nga tebanaba kulowooza linnya lyabwe ettuufu n'abategululiraawo naye nga DJ kyembadde musaba nze kiri kimu bambi todiranga n'oyingirira omukwano gw'abantu ogukutte nga tegulimu buzibu bwonna okiwulira kubanga yo omusudaani we tetwamugambako twamumulekera tewali Nabatanzi si yasooka DJ si yasooka Nabatanzi kumpewo omusudaani oyo omulaba DJ yasooka naye DJ yabalaba dda DJ yaliko mugundi omusudaani oyo omulaba omusudaani wa DJ ani yamuyingirira yamubeerako yekka ne baleka amabala gonna nga gababanja DJ yalina kintu kye bwogu tewali yakisongamu n'afa n'ekintu kye ne balwana nekyali kimusse. Mwebale nnyo mwebaddala tukwatagane next time abantu be Germany mubeereeyo. Justin Nabosi agenda baawo ne muganda wange Joseph Ngoma agenda beerawo.